Ebyongo biziza kumbali abantu abakosebwa mu nkola ya Standard Gauge Railway bayigalira abakungu okuva mu Ministry y'ensonga ed'amaadi n'obutonde bw'ensi awala n'abakungu ba Standard Gauge Railway nga kwotaire n'abatwala ebyokwerinda mu kibuga eky'Idenda ababe bakulemberwa RCC Richard Gulma Balyaino muholo galeka kindu nga babalanga kulemererwa kukola nteekateeka dda kubaliyirira abantu bano baviire mu bitundu eby'emafubira bakubye nti kino bakikoze olw'abakulu bano kulemererwa kutangaza ku nsonga ey'okubaliyirira bano oluviire yeka kindu basibira wano ku Nabasa abatuuka okuba nga bayanika ebipande nga bali kwenda Nabasa bayambeku okuba nga beekubira endoolo basobola okuba nga bayambibwa. Bruce Brian tulikuwa kubirira omulangeri pasi na muganza ni mukuru igeme bafeyo baingire mu nsonga ya itakalize tulukurubire mu offices edenda ulama endulu balobye okujulira balobye otuyamba bano abesijara babako abaide ni Minister of Water, Minister of Land bana baide nyinema baide bonka ogende mbato gende mu inabebero likabagambe mame Wetland inabehamba jatamanyi environment fusi wa wasite Wetland tubade wana emyaka jona abantu balima where is the wetland? President Museveni bano bebanta bonona karuru cafe too much. We need a query, we are registering. Amaina gange ninze Mirembe Janet Elizabeth tuli kwenda sente daife balitu kuya tukwenda sente daife balitu ya Ye Julius Nabambula nga ni sente wa Standard Gauge Railway project akubye nti abantu abasuba mu lukaaga abakosebwa era singa tibasasulwa bandituusa obulabe wabandifuuka ekizibu eri abakungu ba Standard Gauge Railway. Abantu bano tebalina kigendera kya kulumya abantu basagala bakikole banga singa banajja n'amaanyi okwagala okwevikitinga abantu mu ttaka eno nga basasuddwa wajja kubaawo olutalo olw'amaanyi. Tusaba era kitwongera okusaba buli lunaku abakulembeze projekiti ne bafanda ne bakontrakita bagenda okuzimba tukwataganire wamu tulabe nga abantu bava ku ttaka erigenda okuzimbibwako railway eno nga tewali kulwana na kuyiwa musaayi na kunyegereza muntu yenna. Abantu basukka ne mu lukaaga kubanga kuliko abantu bannannyini ttaka kuliko institutions nyingi abantu abali bakolera kati nga gwe ng'ettaka lyo Dorini naye nga kuliko omuntu alikulemera kubayita ba license nangi nnyo bali over 600 people. RCC Richard Gulma Balyaino akakaisa abataka nga bali kujja okuba nga bakola ku nsonga eno basobola okuba nga baliyirirwa. Aye nga government tulofukoba nti waireba wali kugazetinga nga wetland aye abantu abatekukuba compensated lwakuba bawere okumala ebbanga batola their livelihood and so on. So luchikolo basically bali disclosing aye way forward tevireyo bulungi lw'ensonga nti abantu bali batandika road tubasoboye kufuna way forward government geri close aye nga nikunda kwashuring abantu bona bali mu areas edo government daba compensating make sobola okozesa ekitundu ekyo nikisaba abantu babe bayikaikamu kuba ni President yamala okuwandiika ebitundu bino ebya Bukedde ne Busoga abantu abali mu area development wetlands badaba compensated before they leave.